nga batugenda ejinzi era twasibe police ndo tatava osanga mukaga ne bavuga emmotoka ntugenda ejinzi mu ssabo ne tulitankula nga bagamba tunabako kye tulabe basalira tetulina kye twalaba naye tuba tuli eyo essaawa ziweranga 11 ng'essimu ekubwa nga batugamba muli eyo munoonya naye omwana wuno bamukomezaawo ne bamusuula embwa ya poliisi we yakomye omwana bamusedda era saamanya poliisi kye yaddako nze piki eyanvuga simanyi ne piki bwe nagiwalampa saamanya naye nga poliisi wa piki mugamba kimuntwala ntuuke wali omwana wange nga kasente naye ngenda okutuuka nga ndaba abantu abe ku kyalo kuno bembeera nabo abe ku mizigo bwembeera nga bakaaba ne mmanya nti ye mwana wange era olw'okutya okungi nga maama w'omwana nga baŋŋamba togenda yenzita gye baseemu omwana wo bw'omutunulako ogenda funa ekizibu totajja kukola ki era omwana saamutunulako wabula nasigalawo nga mboyaana naye nga baganda bange bonna ne batuuka ne bakebera omwana nga baŋŋamba ye mwana waffe omwana nga baamusaze naye ng'enzita gye baseemu omwana imbi nga nange era kyevala baŋŋamba nti tokola ki togendayo olaba ne polisi ne nga togendayo bona otunula ku mwana omwana wange bamutta bubi omwana wange bamubejjula obukyala bonna ne babusalamu ebyenda ne babisikayo ne baddira amagulu gano emikono ne bagigatta bwe bati ne bagisiba ne bakwata kuno kugulu ne bakunyola ne bakumenya ne bakusiba ne bamusala ekituli wano olulimi balusikirayo wano n'asigaza akamwanga muwongole amaaso ne bagafumita Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bw'abakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima Ngana kumutuza mbona mami oli ndafoka yogera mwana bayina bamufumisa amaaso gonna nga gatuna ne bokwata boti amaaso ogaze nga tosobola emimwa gyonna nga byasamye ne twakata omwana tumuze bwe tutinga watasobola ene yonna mu kukyala ina nga takola kinga talina agamba kale naffe sorry mukadi afuna kumutuza ono dilisa yangu ne bona nagenda okuliranga akaaba nga nagenda okufuluma nga aliwa nagenda yifungula bati koza ye omwana wange bamusudde ddala nengenda nga mugoberera eri nga kale mugamba kiki mama Lucy nangamba majjajja omwana wange bamumize ekisolo kimumize sikitegeera bamupye koza ni gwe bappye mbusamali netudduka netwetolola eri ekizimbe kino netwetolola n'eri mu kiyumba ekyo natudduka paka wa George eri waggulu netusala netugenda waggulu katuwe twasangayo omukazi yatugamba nti omwana alabika ali eri ku Nabembezi nsazi omukazi asitudde omwana omusajja asitudde omwana ng'aweese n'ensawo netudduka mpaka ku Nabembezi nga tetumulaba netugenda abamu ne bagenda eri wansi ku leerwe nga taliiyo netuvaayo netudda wano netukomawo katuba tuyimiri wali mu siteseni wali mujja kulabawo abatugamba nti mwami George nakwata muzeeyi ono weeka namugamba jja ntugende wano mu kiyumba ntugendako mu kiyumba omwo munda omwo nga mulimu enfungu omuntu wabadde atudde waati tugamba kirabika nabadde amuwumuliza naye kati akageri katugenze Nabembezi kirabika afunidde chance ekola ki n'ategukawo netudde ewaka nkera ntugenda ku poliisi kale tukyali eyo ku poliisi ne batugamba nti lwo kakati mumanyi kyekiddako tugenda kukebera muki mu ssabo ng'abavubuka waliwo omuvubuka yali atudde wali bwe bagamba nti alabika yatutte omwana ng'omulala wali mumanyi ku kitundu simumanyi waliwo omulala nakkirira eno emmanju emabega waliyo omukyala aliyo n'oyo omukyala yakwatibwa n'omuvubuka bombi kati abavubuka bakwate bali netuvaayo netugenda ku gundi ku poliisi nebagamba tugende eno wansi ku leerwe wali oyo omusajja bamuyita buulire tuwulira muli okunyolwa okuyitirivu okugenda okuyingiramu ekyo ekiyumba nga mulimu esiitaani wekyo omuntu woolaba nga yakayimuka bwati ng'akutudde n'ekiyuni kiri ekiki eri emmanju nga bakitukidde n'alinnya ne kukatiya mabega ne kamenyeka nga naye nga tebaliimu bagenzi naye okututukula essimu yakuba essimu yaliwemuge lockdown balyoka bateekako endulu nga naye werekereza yange abantu bakuŋŋana nga buli omu awulira eddoboozi mu ddakiika obudakiika omwana we yabwe kiraga oli yali yambala dda amanye entambula zange amanye embeera zange nga n'omwana amumanyi kuba yajjanga gwakuba kiroyogenda omuteeza kubera mumukwata omwana we yakaaba eddoboozi lye lisembayo oba yamunyigawa teyaddamu yadde okukaaba oba natuuka n'empita samali
nena bwayanira mu abantu wano nabanga wafunze bwewa akulira abasawo b'ekinnansi mu kibiina ekya Traditional Healers and Herbalists Association Jumba Lumira Mayengo atandikidde mu Jia nga yakaweebwa obukulembeze okukulira abasawo b'ekinnansi alayidde okufaafaagana n'abasaddaaka abaana abasawo b'ekinnansi abafere era emirimu gye nga yakamala okulayira agitandikidde mu bitundu by'Emityana. Eno waliwo omwana ow'emyaka 2 ku kyalo eyattibwa. Eno Jengo Lumira Mayengo gy'atandikidde emirimu gye. Atandikidde ku kyalo Kikumamboga Ettamu mu Mityana. Ngeno basaddaako omwana Namuyomba nga wa myaka 3. Ono bazadde be nga bamusindisa okugenda ku ssomero ne bamusaddaaka. Bazadde be bagenda okuwuliza okumugwako ku mulambo gwe nga guttiddwa nga gusuuliddwa. Kakati Jengo Lumira Mayengo agenzeeko eri bazadde b'omwana ono era n'ateesaamu ne maama w'omwana ono eyattibwa nga Edith Nalutaaya nkwatiraako. Maama w'omwana ono abasanze mu maka gaabwe n'abasaasira olw'okufiirwako omwana waabwe ow'emyaka 3 Namuyomba eyattibwa. Omuganda kukanefukabira bwenti nemugamba mijoje banzibyeko omwana yatugamba bugamba temusatukira mu nnimiro yange mugende munoonye matoyi yandi baddabe yunga konti yayunga yajja luvannyuma naye yasigala atudde. Kigambibwa nti ono yattibwa ng'ennaku z'omwezi 2. Omwezi guno bwe yali agenda ku ssomero gye yali asomera n'abula, wabula bazadde be bagenda okufuna amawulire ne bamunoonyaako ne bamusanga mu kisiko nga yattiddwa n'ebitundu bye eby'omubiri ebimu nga byasaliddwako ku mulambo gwe. Jemba Lumira Mayengo takomyawo, wabula agenze ne ku poliisi y'omu kitundu kino era bw'abadde ayogerako n'omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rescue Kawala amutegeezezza nga poliisi bw'enoonyereza ku musango guno era nga yakakwata abantu 5 kubateberezebwa okutta omwana ono nga ne fayiro zaabwe zasindikiddwa ewa Ssaabawaabi wa gavumenti okwongera ozitunulamu bano batandika okuvunaanibwa. Kakati ekitutte Jengo Lumira Mayengo ku kyalo kino abatuuze babadde basula ku butaakye olw'okutya okw'amaanyi nga bagamba nti oba kino ekikolwa ekyaliwo ate kyandiddamu ne kituuka mu kitundu kino kubanga abatta omwana ono omuto ebbujje osanga oba tebannakwatibwa n'agenda okubagumya. Maama w'omwana ono Namuyomba w'emyaka 3 yattibwa nga ye Nalutaaya Edith ne gye buli eno akyakaaba agamba nti tafunanga ku mpeke ya tulo. Bw'atyo n'alayira n'agamba nti tajja kuweera okutuusa nga abatta omwana we bakwatiddwa era ne bavunaanibwa, naye n'afuna obwenkanya. Maama w'omwana ono twogedde naye bambi ng'akulukusa n'amaziga mu nnaku ennyingi gy'alimu ku kyatuusibwa ku mwana we kubanga omwana we teyabula bubuzi ate yasangibwa ng'attiddwa. Ayagala ab'ebyokwerinda ne bekikwatako bonna okwongera okumukwasizaako bambi afune obwenkanya. Kwatirako Edisa Nalutaaya ku lunaku olwokubiri nakeera ku makya nesiika ebyokulya byange nzuukuka ssaawa 10 ez'ekiro nenkera nejja nesiika ebyokulya byange nsika muwogo naye nga mutwala wali ku ssomero. Kati namala osiika muwogo nentambula negenda ku ssomero wenkola ku ssomero lya St. Buganda Egezeku we nali nkola. Kati mala otwalayo ebintu ebisooka abaana nali mbalese waka nga bakyebase nengamba sijja bafulumya mu mpewo kuba ne taata waabwe yali. Kati taata waabwe aba ayitawo nangamba abaana mbalese mukonze nange malizo osiika nekagenda esooka endaba eki ebyoku ssomero nenyambuka ku ssomero kuba nfumbira abaana owamu n'abasomesa. Kati ngenda ku ssomero nkola emirimu gy'oku ssomero mangu essaawa ziwera essaawa 3 ngamba munnange gwe nkola naye ku ssomero
mugamba kangene ndeeta abaana kuba obudde bugenza lingirira mu ssaawa ennya ngenda kuba nsabye nga basomesa ki kyayi nangamba kale gende era nentambula okuyita mukubo buno siina muntu gwe nasanga sijja gamba ti nina gwe nasanga yena natambula bulungi nengenda mpaka waka nesanga abaana nga bazuukuse nemba naza amaaso bombi babiri kwaliko wa mwannyinaze n'owange bonna bali myaka gyegimu wa mwannyinaze asingako kuwange emyezi 2 bonna bali myaka 2 kitundu nga mbambaza bulungi nga nkwata abaana nga nvaayo bwenti nabo nga nkutte bwenti engoye zaabwe mu ngalo nga nzikirira ku mukyalo wedduka nga mugamba mpaayo ekibokisi nga abaana bayimiridde wali nga mugamba mpaayo ekibokisi nteekemu omuwogo ono gwentwala ku ssomero okukola ki era okutunda omukyala n'akimpa nenzija mbasanga bayimiridde ku muti gw'amasannyalaze mbagamba mutambule kuba bulijjo nkibakozesa mutambule nkole ki mbasangeko mu maaso lwansonga engeri gye batambula empola era bulijjo bambeerako mu maaso nze nembeera emabega nga ngenda mbaweerera mudduke samali gwe bajuli gwe basamali nga bandiko mu maaso naye ku olwo era nabasindika nga bulijjo bwe mbadde nkola naye mba ntambula bwe nti maze okukwata ekibokisi kyange ntambula nzija okutuuka awo ngenda okulya omwana wange samali akaaba ng'ayita maama konze kiki munno tomukuba temulwana neddamu yayita maama eddoboozi ne lizikira konze samali tokuba munno nagenda okulya ate Julius ono omuto naye ayita maama ajagala maama konze Julius kitemulwana mugudde mu nsanafu era bwe ntyo ngenda okutuuka wano nga Julius aleeta emisinde nga jadduka nenziruka era bye nali nkutte nabiteeka wansi nembuuza ku makya ssaawa 3 mba nzija bwenti ndaba Julius ajadduka nadduka nnyo nemukwata bwenti nengenda otunula wakabira samali simulaba nemubuuza Julius samali aliwo nemukwata Julius naye omwana yantunula mu maaso nambuuza nemuyita Julius samali ali era yampita maama tamali n'atunula mu ssomero lye nemugaa Julius samali aliwa n'atunulya bwati nga maama tamali n'atunula mu ssomero lino era bwona kyogera emirundi 2 nenzira bwenti mabega wakayungu ngendo okutola nga bepita samali mwana wange nga simulaba ngendo okudda musomera awo netola bwenti nga siraba era naddako kimu nempita maama Lidia jjajja mukyala ekintu kimiza omwana wange nemuyita samali nasigala mpita samali naye nga mukuyita abali abakyala nakozesa eddoboozi era omukyala awulira mangu ne babuuza omukazi ayogera nga ayogerera kumukumu kiki bagenda okutuuka nga mbagane omwana nga abulidde mu kantu kano eddoboozi nakomye diwulira nga mpita abakyala ne batandika okunoonya ne tubuna emimwanyi egyo ne tubuna ki nenzira ku kkubo kwa piki nempisa buli wamu ngenziruse buli wamu bwengamba bagamba nti kwata kano bwenkwata nenga kambere kukuba abakyala banoonye ekyalo ne tunoonya omwana okuva essaawa ezo mpaka gye bwazibira twakola olunaku olwokubiri twanoonya omwana obudde ne buziba naye nga poliisi nagendayo nagenda otuuka ku poliisi nga omanye okusooka okutala ssaawa zaalinga 6 netuukayo ne mbanyonyola tebampisa bubi era bampuliriza ne banjijako information nenjibawa byonna ne baŋŋamba nti byonna ne babikola ng'era omuntu bw'alina okukolebwa poliisi bw'erina okukola nabo ne bagamba nti kale tugende ku siini tukole ki era ne bakwata embwa yaabwe nabo ne bajja ne bateekayo n'embalaga ne banoonyereza embwa nekola byokola embwa nekola ki nebulwa nabo bennyini tebaatulira ne banvuga ne babawa bagamba abantu ng'abeekyalo nti tulina abantu be twasanze muno abavubuka naye gwe obadde ova ku ssomero tolina gwosanze nga mbagamba sirina gwendabye abakyala ne bagamba ne batandika okugereesanya abaami abamu be baalaba era bwe baabalaba poliisi bagigamba okubuuliriza ku mukyalo omu eyali mukama waabwe akozesa mu nnimiro nga mukama waabwe bamubuuza nga batutwale wali obuvubuka nga bamukwata siddangamu muwulira kye babuuziza muvubuka oyo yo poliisi ekyakola kye ekyanoonyereza kati ne tuvudde okwo polo lwennyini olwokubi bamala okukwata omuvubuka omu n'omulala abasirikale baleka batumizza munne gwe yali naye ng'olwokusinziira ku bibuuzo bye bababuuzizza ebirina obbabuuza munne gwe baali naye ne bamwogera poliisi naye bagamba mukole eki naye mwagala ku poliisi ekkunywa era ne bamuleeta ekiro ekyo ngenda okuddayo ku makya nga batugamba nti omuvubuka omulala bakoze eki bamuleese naye tukole ki tugende tunoonyereze ng'abantu nga babuuza abavubuka abo abapoliisi abavubuka abo be bakwata omu mukama waabwe musawo muganda ali eno simanyawa jinzi netugenda ejinzi kati poliisi era teyandwisa bwe naddayo netugenda ku poliisi bwe nagigamba ne mbagamba bannayo nga nabo bamaze obbagamba ng'abantu b'ekyalo boonojja naye nga nze munayo abantu boogera nga nze sirina kyenjogera nga nze maama w'omwana era obwongo oba tebukyakola ki naye ng'omuntu omuzadde alina kyeyalabyeko alina kyakola ki kyayogera nga batugenda ejinzi era twasibe poliisi ndo tatavaawo ssaawa nga 6 ne bavuga emmotoka netugenda ejinzi mu ssabo netulitankula nga bagamba oba tunabako kye tulabe bwe basalira tetulina kye twalaba naye tuba tuli eyo essaawa ziwera nga 11 ng'essimu ekubwa nga batugamba muli eyo munoonya naye omwana wuno bamukomezaawo ne bamusuula embwawo ya poliisi we yakomye omwana baamusedda era saamanya poliisi kye yaddako nze piki eyanvuga simanyi ne piki bwe nagiwalampa saamanya
naye nga poliisi wa piki mugamba kimuntwala ntuuke wali omwana wange nga kasente naye ngenda okutuuka nga ndaba abantu abe ku kyalo kuno bembeera nabo abe ku mizigo bwembeera nga bakaaba ne mmanya nti ye mwana wange era olw'okutya okungi nga maama w'omwana nga baŋŋamba togendayo enzita gye basseemu omwana wo bw'omutunulako ogenda afuna ekizibu totajja kukola ki era omwana saamutunulako wabula nasigalawo nga mboyaana naye nga baganda bange bonna ne batuuka ne bakebera omwana nga baŋŋamba ye mwana waffe omwana nga baamusaze naye nga enzita gye basseemu omwana imbi nga nange era kyevala baŋŋamba nti tokola ki togendayo olaba ne polisi ne nga togendayo bona otunula ku mwana kuba omwana wange baamutta bubi omwana wange baamubejjula obukyala bonna ne babusalamu ebyenda ne babisikayo ne baddira amagulu gano emikono ne bagigatta bwe bati ne bagisiba ne bakwata kuno kugulu ne bakunyola ne bakumenya ne bakusiba ne bamusala ekituli wano olulimi baalusikirayo wano n'asigaza akamwanga muwongole amaaso ne bagafumita enjala z'ebigere nga teziriimu nze saalaba naye kati mu kutya era simanyi bannange kyosaba mange obuyinza okuyambako ensonga yokukwata ku nsonga musango nze bannange okukakkana byonna n'okuba nti nja kuweweera siganya okufa kubaawo naye omuntu afudde ati naye nze kasita mmanyi omuntu eyassa omwana wange kyekyokka ne mmanya nti wuno nze kasaba mundabira ne baŋŋamba nti yono nze musaba ekintu kimu senga mbulira omwana wange kye yazza kutuuka omukola ekyo nja kukakkana era nja kumanya nti okufa kubaawo yamutta kyekyo naye kasita mbulira kiki eyamulanga omutuusako ekyo ekintu ali ku poliisi walezeeyo ko bali bakuyiseeko kola bampita neggulo twabadde nabo ng'olwo waliwo omuntu era omulala nga yo mu kunoonyereza okuva ku kufa kw'omwana kuba baagenda ne babuuza mwali jinzi mwamanya mutya enfa y'omwana era nange nembaga twali jinzi essimu neekubwa ne bagamba omwana bamulabye naye nga waliwo omukyalo omu ku kyalo kuno bwe baamukubira essimu agamba abantu wano ku kyalo nti bannange kansooka enzigala ewange amawulire agazze gatiisa abantu abaliwo ne bamubuuza kiki bwe yamala okugalawo n'agamba waliwo essimu enkubiddwa mbu omwana baamusudde wali baamusse ne bamubuuza ani akubidde nga ye agamba kimu essimu emukubiddwa evudde Mubende kati ne poliisi weyatandise okunoonyereza ebuuza ow'emubende amanya atya nga ow'Emityana tannamanya kati poliisi awo wekyali era n'omuntu oyo omu kubakuba Emubende yakuba Emubende ng'alagiriza mukyala we nti omwana baamusudde wali nga ye omukyala oyo gwakubira mukyala we poliisi emunyini naye engeri gye baamukutte ejjo sinnamanya kunoonyereza kuliwo kuba poliisi tennabakubaako kyeddamu kuba naye nga poliisi tetudde naye enoonyereza kati mu kwogerako n'akulira abasawo b'ekinnansi mu kibiina ekya Traditional Healers and Herbalists Association Jumba Lumira Mayengo ng'atuuseeko mu kitundu kino bw'atyo asoose kusaasira ab'enju y'omwana ono yasaddaakibwa bw'atyo n'ategeeza nti naye yeetabye oba agenda kwenyigira mu lutalo olw'okunoonya abaasaddaaka omwana ono okulaba nga bazadde be bafuna obwenkanya oba oliawo n'omwoyo gw'omugenzi nagwo nga guwummula mirembe nga abaamusaddaaka omwana bakwatiddwa wabula Lumira Mayengo era asekeredde era n'asaasira abasawo b'ekinnansi abakyakkiririza mu kusaddaaka abantu bw'atyo n'akivumirira n'ategeeza nti abo bakyali ku ndowooza enkadde n'alayira nti bwanaaviira ku bukulembeze nga bamazeewo kubanga omukono omuwanvu gwakubakwatako. Tuze ku nsonga y'omwana gwe baakutte nga ffe abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga nga nze pulezidenti w'ekibiina kye bayita Union Herbalists and Association nga ntwala ebibiina byonna naye nzize okukebera n'okulaba naye bannange mbannyonnyola nti wadde weewaawo tugamba nti abasawo b'ekinnansi basaddaaka ekyo nakyo si kigaana naye tulinayo abagagga ab'enjawulo abanoonya obugagga nga bakolagana n'abasawo abafere kubanga omusawo w'ekinnansi tasaddaaka muntu asaddaaka nkoko na mbuzi bwe babaawo omugagga ng'omusawo w'ekinnansi yamugamba nti waliwo okusaddaaka abantu nga naye azaala abaana naye n'abateeka mu byobugagga bye ekitegeeza nti ebyobugagga bye bifu buli wogamba nti ngenda kusaddaaka muntu kiba kyamu kubanga nze okuva emabega nnyo nga tujja tunoonyereza waliwo omwana gwe basaddaaka Samimu oyo ogenda okunoonyereza
ng'omugagga yamuteekamu ssente bagende bamusaddaaka bamuteeke mu kizimbe. Tugenda okunoonyereza ku mwana Muguluma eyasaddaakibwa wano e Bulenga. Tugenda okunoonyereza omwana oyo mukwata nga Dr. Muzungu yamusaddaaka n'amugyamu ensigo n'omutima bagende batunde omutima ogwo n'ensigo. Bana nkubiriza abantu bange abasawo b'ekinnansi mwenna mujjeeyo enjala okwejjako obutemu buno obuliwo. Mujjeeyo enjala musobole okujjayo obumenyi bw'amateeka. Nammwe abantu ba bulijjo abatulaba ku ntimbe tubeere eriiso eri abasawo baffe n'abantu ab'enjawulo, kubanga abagagga b'ennaku zino balowooza nti senga bakwata ebiwuduwudu by'abantu ne babiteeka mu bizinensi oba ne babiteeka awantu awalala bajja kubeera bagagga bavundu. Teriyo muntu mufu asobola kukola bugagga. Era nkubiriza nebaza nnyo TV zonna amarediyo agazze ku nsonga zino nsaba poliisi oba ebitongole ebikuuma ddembe muveeyo nnyo, muleme kusooka kutunuulira basawo bokka, mutunuulire omwana we yasaddaakirwa bya bugagga ki ebiriwo, omwana we yasaddaakibwa bizimbe ki ebiriwo. Awo nno musobole okulaba nga mugattagatta kubanga ffenna tuli mu kunoonyereza. Kinaasanyusa abantu nga mukoze ensonga ezo. Oyo nno ye musawo, ye pulezidenti w'ebibiina by'abasawo b'ekinnansi ebyenjawulo nga yakamala okulayizibwa ku bukulembeze. Atandikidde mu kulwana okulaba nga bamalawo ekisaddaaka abantu mu ggwanga n'ekisaddaaka baana. Ono atusuubizza okwongera okutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga balwana okulaba nga bejjamu abeeyita abasawo b'ekinnansi abafere yonna yonna okwetooloola eggwanga lyonna. Atandikidde Mityana, katulaba ate ebitundu ebirala by'anaagenda. Batusaba gwo gwaki era ekibiina ngaffe wano tugifuniramu wa ngaffe abasawo Abaganda. Oyo akola biri ebyo ebintu mujja kubigojja omukulembeze waali ojja kimutegeeza ajja kisalira amagezi. Sinze nkikola nedda sugwe kakati ono ojja kulaba ebbanga ajja kitwalira obudde. Nno omuntu ono bwe tugenda okukola bwe tuti atujjamu bw'ati, bwe tugenda okukola bwe tuti tatuganya kukola mirimu gyaffe bulungi. Naye nga mbadde nsaba nga bwe batugambye nti tugende tumale okulaba ekintu ekyo engeri gye banakiyengera amagezi, nsaba tugende ewaffe ekintu ekyo tulabe engeri gye tunakifumbiikizaamu. Nze Ssaalongoose Ennyonjo Obwogere nga nze chairmaani w'ekibiina ekya Gulude n'ebibiina ebyegattidde awamu okubeera nga birwanyisa obumenyi bw'amateeka. Mu kiseera ekitono ennyo nga naakalondebwa ku bukulembeze buno ne ndaba nga ate nfuniddemu ekikangabwa eky'omwana waffe okusaddaakibwa. Nabwe kityo nange ne nvaayo bukuukuubira okulaba nga nnwanyisa ensonga eno okubeera nga tegenda mu maaso, kubanga ndi musajja muzadde, nina abaana. Kakasa nti seruka mama yuti bwe bakwata naawe ku liryo naawe owulira ndowooza bwe lisobola okuluma. Nabwe kityo nkubiriza abasawo mwenna, buli muntu sawo yenna nga singa ogezaako okwenyigira mu kikolwa ekifaanagana bwe kityo, sirowooza nti obwo bwe bugagga jjajja bwatutuma okubeera nga tunoonyereza. Bakadde bange mbasaba muveeyo okubeera nga tukuuma ekitiibwa kyaffe eky'obusawo nga tutambulira mu bujjajja obwo bajjajjaffe bwe baatulekera. Tebwali bwa kusaddaaka abantu, mukiraba bulungi nga ne bwe tubala kubanga ndaba abasawo abamu muli erudda n'erudda mu madiini gye muli, naye mulaba nti ne Ibrahimu bwe yali ng'agambiddwa okusaddaaka omwana we, Katonda yamala n'amulaga n'amugamba nti saddaaka entuufu yeno, n'amulaga endiga. Bwe tutunuulira mu ndagaano enkadde mu Bayibuli mwonna mulimu okusaddaaka, naye batugamba kusaddaaka binyonyi, kusaddaaka mbuzi, ndiga, nankani, nte ezitaliiko bulema. Nabwe kityo bakadde bange, nze ndi mwennyamivu olw'ekikolwa ekyatuuka ku batuuze bannange olw'okusaddaaka omwana waabwe. Era nkubiriza abazadde mwenna naddala abakyala, bakadde bange abakyala, temulagajjalira baana. Ensangi zino waliwo emisaayi emitwe egibaluseewo olw'okwagala ebyamangu,
kubanziza embeera mu mboozi ez'akafubo n'abavubuka ng'owuli ebiboozi bye banyumya nga bikwatagana nakwagala bugagga bw'amangu naye temugayaliira mwana kumala ddakiika 5 nga tomanyi mwana waalaze amaaso gababeere ku baana abakyala abamu mugenda ne mubeera ku buzannyo ku TV ne weerabira omwana nti wamulese bweru abakyala abamu mugenda ne mubeera oli ku ssimu ne weerabira omwana abamu babeera